Mukama yeebazibwe. Mbadde nsaba tukubire Katonda engalo ez'amaanyi olw'obulungi bwe n'ekisa. Atusabe. Mukama tukwebaza ate ku lw'olunaku olwaleero. Tukwebaza obulamu bw'otuwadde. Era tukwebaza nti tuli masekati go ku makya ga leero. Taata nga tuzze okuyiga okuva gy'oli, twaniriza Omwoyo Omutukuvu okujja abeere naffe olunaku olwaleero n'okuyita mu kigambo kyo okiwa omukisa eri abagenda okiwuliriza, ffenna kitukolemu omulimu ku lw'ekitiibwa n'ettendo okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mutusabidde. Amiina, amiina. Nkusabye eddakiika emuddemu namusizeeko omulirwana mugambe ekisanyusa okulaba, webale kujja mu kkanisa, webale kujja ku Sande, namusizaako ku mulirwana bangi. Amiina. Eyo w'omwekamu eyo gy'omuwanga oli kumpi naye eyinza okusingako eri wano waggulu. So tusanyusa nnyo balaba era twebaza Mukama abasobozezza okujja olunaku olwaleero. Era nzikiriza nti obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu. Banange abatukyalidde abagenyi baffe tusanyusa okubalaba. Wano we tukuŋŋaanira God Fortress Ministries, era tuli basanyufu nnyo okuba nti mutwegasseko olunaku olwaleero. Tukkiriza nti n'abalala nabo bajja twegattako ku lw'ekisa kya Yesu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mwebale nnyo, twakubireko mu ngalo tubeebaze. Beebale nnyo okujja mu linnya lya Yesu. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku kigambo ekiyitibwa okubuulira enjiri. Okubuulira enjiri. Okubuulira enjiri, abooluganda mu Kristo, kuyitibwa Katonda kwe yatuwa ffenna. Ffenna abali wano Katonda yatuyita okubuulira enjiri n'okuwangula emyoyo. Obuvunaanyizibwa obw'okubuulira enjiri buvunaanyizibwa bwatuweebwa ffenna. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ava ku nsi kuno ng'adda mu ggulu, yaleka ekiragiro ekyali ekikulu ennyo ekyaffe abaana be, ffe abamutegedde, ffe abalokose, okugenda nga tubuulira enjiri eri amawanga gonna. Nga tutandika omusingi gw'enjiri ya leero ku makya, njagadde nkujjukize nti omulimu gw'okubuulira enjiri gwaffe ffenna. Era obubaka buno bwengabana nammwe olunaku lwa leero ku makya ga leero, bubaka bubwo gwe yalokoka. Era bubaka bubwo eri gwe eyakalokoka. Era bubaka eri ffe abaseeredde naye nga tuleka okuddamu tuyimirire. Buno bubaka bwaffe ffenna. Ekintu ky'okubuulira enjiri mawanga gonna kyava nti Mukama waffe Yesu Kristo amala okukola omulimu gwe yakola, ogwo gwatuleeta kubeera nti ffenna twalokoka. Yakola kye yakola, obuvunaanyizibwa obwasigalayo n'abutulekera, n'atugamba nti tugende mu mawanga gonna tubuulire enjiri. Era bw'oba oli mu saavisi olunaku olwaleero, enjiri eno eya leero si ya neighbour. Eno enjiri eya leero yiyo. Olina okubuulira enjiri. Ffe tulina okubuulira enjiri. Mu kubuulira enjiri muva abantu okukyuka. Okubuulira enjiri mwe kuva abantu okulokoka. Bamaama baffe bwe mulaba wano abazze olunaku olwaleero, n'abalala bangi balokoserwa kuba nti bawulidde enjiri. So ekintu ky'okubuulira enjiri kyaffe ffenna. Era tulina okupala obuvunaanyizibwa obwo nga nsonga nkulu nnyo okulaba nti tubuulira enjiri. Yonna yonna gye tuli, gye tutambulira, Katonda akusuubira okuba nti obuulira enjiri. Katonda akusuubira okubeera nga owangula emyoyo. Katonda akusuubira okubeera nti nga bwe yakuleeta mu kanisa, naawe obaako weoleka mu kanisa. Katonda akusuubira nti bwe yakuteekamu obudde, naawe muteekemu obudde. Bantu bangi bali eyo bagenda mu geyeena, tebamanyi Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe. Omuntu alina obuvunaanyizibwa okubabuulira ye gwe nange. Era Bayibuli egamba nti banaamanya batya nga teri agenze kubagamba. Buli lwatawulira njiri
bangi bagenda mugeyeera buli wotawangula myoyo bangi bazikirira obuvunaanyizibwa bwokumakinga sure nti abantu bagenda mu ggulu buli eri gwe nange okubuulira enjiri so mukama waffe yesu kristo bw'aba ava ku nsi kuno agamba nti mugende okwo si kusaba wabula ekyo kiragiro tekiriko kuteesa teyateesa naffe nti tugende tuwulire enjiri teyatusaba nti banange beegayire mugende muwulire enjiri teyagamba nti omufunanga obudde muwuliranga enjiri wabula yabagamba kyonna kyekitwala mugende muwulire enjiri mu mawanga gonna so obuvunaanyizibwa buno tobulekeranga buli mwanaawo buno obuvunaanyizibwa bubwo buliko olw'okusigira omusango kubanga buli owali etteeka ne litagondera wabeerawo omusango so obuvunaanyizibwa 100 ku kinaakyo okuwulira enjiri obuvunaanyizibwa 100 ku kinaakyo okuwangula emyoyo buno obuvunaanyizibwa si bwabaweereza bokka si bwabasumba bokka ebiseera ebisinga tuwulira abantu bangi babagamba ekyo okuwulira enjiri ebyo byali ebyo byabasumba ebyo byaki bayibuli si bwenyigiriza bayibuli egamba nti omulimu gw'okuwulira enjiri mulimu gwaffe ffenna buvunaanyizibwa bwaffe ffenna era enjakala sabiisi eno weggwera ng'olimidde ku magulu go ogambe mukama nti ntegedde buno buvunaanyizibwa bwange waliwo eyakubuulira enjiri n'olokoka waliwo eyatera naawe okubuulira ennyiriri waliwo eyabukula bayibuli gw'okitegeere naawe bw'otyo bw'oba okola nga bwe kyakukola naawe bw'oba okikolera abalala abamu ku ffe tetumanyi gye twandibadde naye ekisa ekyo eky'omuntu yajja n'atubuulira enjiri abooluganda nalokoka naye enjiri yansanga mu kiseera kizibu nnyo obulamu bwali bwekyaye nze gwe mulaba wano nali nsazeewo okwetta nfiirwa abazadde bange nali mu kibiina kyakusatu ndi mwana muto nnyo taata ye yasooka n'agenda taata wamala ogenda pressure yamutwala okufa kwe yali agenze kwanjula yali omuko yali agenda okuwayo omwana w'abedde ow'obuwala kaakati atuuka ku buko pressure ng'erinnya teyalinga ya bulijjo gye yamiriranga eddagala n'egenda ku mulundi guno yali ezze ng'emazeeko bamuwa eddagala ne bamuwa eddagala naye oluvannyuma lwa byonna bagenda ogezako omuvuga omutuusa ensambya ku stretcher nga yafudde dda tufuuka bamuleko nga tukyali baana bato nnyo mu kiseera buli mwana kyatandyagadde muzadde we muvaako tebyali byangu musayi wamala okufa mukadde waffe maama olwa shoke ye yaliwo n'afunirawo pressure gy'ataalina n'afunirawo pressure n'emukwa tabanga na pressure mu bulamu bwe bwonna naye n'afuna pressure n'emukwata pressure n'ekwata n'emukwata pressure bw'emukwata awo wonna wetwaziikira nga ye mukyala watu tamanyi na biri ku nsi nga buli walowooza bw'ati abaana twali bangiko bana nga 9 ng'agwa buli watunira bw'ati ye yakaaba kimu abaana ngenda bakola ntya ondeseewo otya yakaaba n'ajjamu n'endwadde kama yebazibwe ekirwadde ekyo ekya pressure nga kimukwata bwe kimukwata tumala okuziika muzeeyi maama ye tuli mujjanjaba mwenyisi gwali gumu bwe guti nga muzeeyi tukyakabira muzeeyi nga bakatutema nti ne maama ali mu ddwaliro naye agenze obulamu ne bukaluba ow'oluganda obulamu ne buba buzibu nnyo bintu ne bitabuka ne batandikawo okwagala otusaanyasanya otugabaagaba abamu okuba tetwali bato twamaliza tugenze mu kyalo nze P7 eyange nagisomera mu kyalo ebyo nno byankosanya era byakosebwa ddala okusoma kwange namala nkobye mu senior 4 tekwali kwagala kwange naye tate ffe abamu ne senior 4 twebaza mukama
kubanga zinatuuka ekiseera ne nga Mukama nze koli nnyamba ne mala senior 4 oliba nkola ekyamagero ky'obulamu bwange bwonna nga n'okutuuka mu senior 4 olaba kyamagero kubanga kyali kizibu osomera ku mabanja naye enjiri nze nsanga ndyawo nga ngenda ndyawo enjiri ensanga ndyawo nga nninnya omuti gwali gwa ffene omuti gwe nalinya gwali gwa ffene gwali mu bitooko bya jjajja njukira bulungi nnyo emabega w'ennyumba nga waliwo amalaala agaaliwo agamu gaali ga ttaka agamu gaali ga sementi waliwo agag'ettaka ge bakola bukozi ag'ettaka ago gwaliko awo walimu abaana abato abaaliwo ne wabawo n'aga sementi ag'abantu abakulukulu ne nninnya omuti gwali gwa ffene gwali muwanvu nnyo ne ŋŋamba Mukama nze bw'otonziramu nk'oyo obulamu leero ŋŋenda kufa nga nze neewaddeyo weewuunye nze mpa Katonda omwaganya bw'aba ayagala beko kyakwa nze yessala gye nasaba mba ndi eyo abooluganda kambuli nze okuyitibwa kwange kwava ku muti ogwo obusiri bwannumira waggulu eyo naye nga nkabirira Mukama Katonda nanziramu naŋŋamba okuva n'olunaku olwaliro njagala okimanye nti nkuyise gy'obadde obonaabonera gye njagala ogenda obulira enjiri nze enjiri eyange yogenda mu masomero we yatandikira okuyitibwa kwange kwali ku muti gwa ffene waggulu nga nsazewo nti ŋŋenda kwesula wansi nekube ku ntaana eya sementi ŋŋende ng'obulamu buntamye eyo eddoboozi lya Mukama ze gye linsanga ne liŋŋamba nti nkuyise gy'obadde obonaabonera gy'obadde okaabira amaziga gye nkusindise ogende obabuulire enjiri bwentyo bwe navaawo bwenti ŋŋenda mu ssomero linasooka mu lyali senior 1 namukozi Mityana SS Yesu musisinkana mu senior 1 okuva olwo ow'oluganda nze simanyi kye bayita kuseerera mu backsliding nayimirira kubanga nze nawulira Katonda awo wentandikira okubuulira enjiri paka olunaku luno olwaleero abooluganda ekintu ky'okubuulira enjiri kyaffe ffenna abamu bagamba nti ababuulira enjiri bagibulira kuba nti balina byakola ababuulira enjiri balina ebyokukola niyo saddaaka teri muntu atalina byakola niyo saddaaka Yesu Kristo yaleka eggulu n'aleka buli kintu kyonna amatiri bonna gonna n'agaleka n'ajja ku nsi yali tabuliddwa byakukola Yesu yali azze kutununula Yesu yali azze kujja mu mbeera gy'olimu Yesu yali azze kuwonya geyeena Yesu yali azze kusumulula ebyekika kyewammwe yali azze obikununulamu omusajja yayita mu buzibu omusajja yayita mu bulumi omusajja yakaaba oluyimba tuluwulidde nti naye teyagaana naye n'awaayo obulamu ffe tutukuzibwe woluganda Yesu bwakuyita togaana kubanga naye teyagaana naye yawaayo obulamu ffe tutukuzibwe bw'okufuuka omulokole waliwo eyawaayo obulamu bw'okufuuka omulokole waliwo ataagaana togaananga kubuulira njiri togaananga kuwangula myoyo eryo bbanja ddene gwe mulimu ogw'omwoyo Katonda gwe yatulekera ffenna mugende mu mawanga gonna mubuulire enjiri Mukama ffe ebazibwe lwaki togamba ku neighbour we n'omugamba ogw'omulimu gugwo muŋŋambireko muŋŋambe nti ogw'omulimu gugwo Mukama ffe ebazibwe tugende tuwulire enjiri abantu bali mu bizibu abantu balina bye bayitamu beetaaga enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo abooluganda njagala obategeeza ebigambo bino nti gwe okujja ku nsi kuno teweereeta teri n'omu ku mmwe yakeera ku makya banange kennyini n'agamba Mukama nti njagala kujja ku nsi taliyo teri muntu n'omu yakeera ku makya n'agamba Katonda kati ntonda mbeerewo ntonda waliwo eyakirimu tewali yakirimu n'okujja ku nsi gwe tewakitegeera walabiraawo ng'oyingiddewo ku nsi okujjako ku nsi Katonda teyatuuka kuteesa naawe ekyokubiri teyasooka kuteesa naffe wabula twalabirawo nga Katonda ono atutonze n'atuwa omwaganya okujja ku nsi kuno kitukwatako nnyo obutabeera ku nsi nga ffe abeetonda
tuleme okubeera ku nsi nga ffe abeetonda eyo pulaani ey'okujja ku nsi tewagirimu. Era obanga oli wano nga kugamba nti eyo pulaani nakirimu, wanika omukono gwo nkulagira ddala nti eyo pulaani tebaagikuteeka namu. Kakirekerawo okupulaaningira obulamu bwo nga gy'obeera gwe weepulaaningira okuva ku ntandikwa. Kkiriza Katonda akupulaaningire. Yeremiya 29:11 bw'agamba nti nze mmanyi ebirowoozo gye muli, nze nyina pulaani ennungi gye muli. Gwe tolina pulaani ya bulamu bwo. Nze mpulira abantu bangi bagamba mpulaaningira obulamu bwange, kisawundinga ng'ekituufu, naye tosobola kupulaaningira bulamu bwo. Tomanyi lunaku lwankya, tomanyi kigenda kubeerawo. Covid yakitulagako. Abantu bapulaaninga ne bazimba ebizimbe, abantu bapulaaninga ne bateekawo ebintu eby'amaanyi. Covid n'abalagako nti mwe mupulaanize nenze nnya pulaani, ne babireka emabega. So tulina okumanya nti niwoba opulaaninga, Katonda yalina pulaani eri obulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kambuke ngende ku njiri eya leero, badde mpa musingi. Enjiri eya leero egamba omuwendo gw'omwoyo. Omuwendo gw'omwoyo. Omuwendo oguli ku mwoyo wo. Omwoyo wo wa muwendo. Owooluganda atudde wano ampuliriza, omwoyo wo wa muwendo. Omwoyo wo tomuyisaamu maaso, omwoyo wo wa muwendo. Omwoyo wo n'omwoyo wange bankuteekako saddaaka ennene. Omwoyo wo wa muwendo nnyo. Kitwale nga nsonga nkulu, toli wa bulijjo, bakuteekako omuwendo. Era olina okutambula ng'omulokole ng'omanyi nti oliko omuwendo gukuliko. Mukama waffe yeebazibwe. Nja kusaba mbatwaleko mu Luka mbalage ensobi ezimu ze tukola ng'abaana ba Katonda ne twerabira nti ffe tuli ba muwendo era omwoyo gwaffe gwa muwendo. Tugenda kubukula mu kitabo kya Luka mbalage ekifaananyi ekiringanga ekyogera ku bantu bangi ku ffe abataategeera muwendo gwatuteekebwako. Soma Luka 12 tuve ku lunyiriri lwa 16 mpaka ku lwabiri. Luka 12 olunyiriri lwa 16 kwabiri. N'abagerera olugero ng'agamba nti waliwo omuntu omugagga, ennimiro ye neeyezza. N'alowooza munda ye ng'agamba nti naakola ntya? Obugagga bweyongedde, obugagga nga buzze bungi. Kati obugagga buzze, akoze ssente ze, akawunti zijjudde, ennimiro buli kimu kibaze. N'agamba yenze bannange, akola ka miitingi awo, atuula mu kafo yekka nga bwe yeebuuza bwe yeddamu olw'obugagga obwali buzze, olw'obugagga bwe yali afunye, olw'ebintu bye yali akuŋŋaanyiza. N'atandika emboozi n'agamba ye bannange bino byonna byenfunye yabange naakola ntya? Genda maaso. Kubanga sirina we naakuŋŋaanyiza ebibala byange. Sirina nawe mbiteeka, talina na space okumanya yagaggawala n'aba nga ne space wateeka ebintu bye takirina. Genda maaso. N'agamba nti n'akola bwe nti. N'atandika okwewa amagezi, mbu yeewa amagezi, mbu n'akolanga bwe nti. N'amenya amawanika gange n'enzimba amalala agasinga obunene. Ne nkuŋŋaanyiza omwo emmere yange. Obugagga bwange. Emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange byonna. Ndigamba emmeeme yange nti. Ntandika okugamba emmeeme yange. Emmeeme, olina ebintu bingi ebiterekeddwa emyaka mingi. Wummula, olye, onywe, osanyuke. Okoze bingi, wummula, tuula, lya, wummula, olina bingi. Naye wa amagezi wakisituula n'endya ku ebyo n'embeerawo. Abalokole bangi nga tonnamanya sitole eyo gyeggwa, mbabuulira amazima. Ebimu ebitulemesezza okubuulira enjiri twefudde nnyo bizi. Naye njagala okubategeeza nga ngenda kuyita mu byawandiikibwa, Katonda takuyitangako kubeera bizi. Bw'ompaayo olunyiriri nga lukulaga nti Katonda yakuyita nnyo okubeera bizi, lumpe. Okubeera bizi sandibadde kibi,
naye bwe kibeera nga tekikuwamwagwanya kusobola kuwangula namwoyo na muntu gwokola naye nakuli ku desiki ne gwokola naye mu field, kitegeeze nti oli bize mu bibyo. N'agamba neyeegamba nti bwenna wakisitula nenda ku bino meme yange n'owummula. Ye yalowooza kintu kimu, bugagga bwe. Olire ekyaddako awo. naye Katonda n'amugamba Katonda mwene n'avaayo n'amugamba ati musiru gwe si bigambo byange. Naye buuza, omuntu eyeekoledde obugagga obwaba atya omusiru? Tebatugambye nti yabubbi. Omusajja yakola bugagga bwe mu Buganda n'abukuŋŋanyira Bayibuli temuteekako omusango nti yabba. Mbuuza, okukola obugagga musango. Obusiru bujjira wa? Katonda wakyamunenya obusiru? Omusajja akoze bugagga bwe ne bubala n'afuna pulaani n'agamba kantereke ne ku bintu byange bannange okweterekera kubi. Obusiru buvaawo awo? Ye Katonda wakyamugamba nti musiru, omusajja gw'olaba ng'omugezigezi yeeterekera. N'amugamba nti naye musirusiru gwe Katonda mwene ye yamukyalira. Genda maaso olire. musiru gwe Mm. mu kiro kino Kiro kino. emmeeme yo banaagikuggyako. Ekiro kino emmere yo gye weewandisa ekufuula nti tokyalina budde bwange, banaagikuggyako. Kale ebintu by'otegese Kale binaaba ebintu byani? by'otegese onokola otya? Binaaba byani? Binaaba byani? Ebintu by'okola ebikufuula bize nnyo nga tolina na budde bubulira njiri owange, bw'oliva ku kusi binaaba byani? Ebintu ebitatwala nti omwoyo wo gwa muwendo nnyo gulina okunoonya emyoyo emirala. Ebintu byonna ebitwalira obudde ne tufuna kino, tulina obuzibu nti omwoyo w'ensi gwegerako mu Baruumi 12 atuwambikidde nnyo ng'ekkanisa. Twagala kwongerako, buli kimu kwongerako. We are never contented, tetusiima. Lunaku nga bw'ofuna kino ng'oyagala kirala, bw'ofuna kino ng'oyagala kirala, bw'ofuna kino olaba ate n'ekirala, bw'ofuna kino kikuwa ensonga, lwaki ate wandifunye ekirala, ate bw'ofuna ekirala ate n'olaba nga nsonga, kanfune ekirala. N'okipingiramu ekyo, oyagala kufuna, kyaba bagamba kinaabagasa ki? Okunyumirwa ensi yonna, yini mufiirwa emyoyo gyammwe? Ayina emyoyo giriko omuwendo, kinaabagasa ki? Gwe yakalokoka olina okutegeera nsonga ku lwaki wakkiriza Yesu Kristo. Omusajja oyo yagenda ku musalaba ku lw'omutango gwe yateeka mu mwoyo waffe. Nze mbalabe bangi nnyo abamu batukudaalira n'owulira olinaava elinakugamba nti ababulira enjiri tebalina byakukola. Bwe bakugambye tebalina byakukola, ye alina afaanana nga talina byakukola. Ye ani gwe baateekako erinnya lye nti alina okubuulira enjiri eno? Mugende mubuulire enjiri mu mawanga gonna. Obuvunaanyizibwa obw'Oluganda tobulekera muntu n'omu. N'agenda n'agamba mu Yokaana 3:16 nti Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yekka amukkiriza aleme okubula naye afune obulamu obutaggwaawo. Bwe yayagala ensi n'awa, bw'oyagala Katonda waayo. Bw'oba tosodde gibulira abayo bagibulira, gibulire ku mulimu. Abooluganda tuli wano ne bannyinaze baffe bagenda mu Geyeena, ge mazima amatuufu. Bagenda mu Geyeena. Bw'olowooza oliba musanyufu nnyo ng'otuuse mu ggulu ng'olaba sisita wagenda mu Geyeena. Bw'olowooza wannabeerayo essanyu. Bayibuli egamba nti alisangula amaziga gaabwe, baliba bakaabira ki? Bw'omanyi kye kitegeeza ng'olaba oyawukana n'omuntu gwe wakola naye, gw'otaabulira njiri. Geyeena si yakuzannyirako, gyeri. Abooluganda Geyeena gyeri. Abantu buli lunaku bagenda mu Geyeena, buli lunaku bagenda mu Geyeena. Bw'oba okyalina omukisa okukola ekituufu kikole mangu, kubanga obudde tebuliiwo. Mukama waffe Yesu Kristo obulamu bwe bwonna yabuliranga njiri. Next slide please. John 4:7. Mukama waffe yabulira njiri. Obulamu bwe bwonna yaliko evangelism.
obulamu bwa Yesu bwonna busome okuva lwazaalibwa mugoberere paka bwafa mugoberere paka n'olwaliro ng'ali mukulu ali mu evangelism. Obulamu bwe bwonna bwali bwakufiisa kadde kubanga waliwo omwoyo ogugenda mu geyeena. Obulamu bwe bwali bwakufiisa kadde kubanga waliwo omwenzi eyali yeetaaga okuwona. Obulamu bwe bwali bwakufiisa kadde kubanga bali baali beetaaga okumanya ekituufu. Obulamu bwe bwonna bwali bwa evangelism, bwali bwa njiri. Omukyala wuyo tumusomako mu kitabo kya Yokaana 4 n'olw'omugiriro olw'omusanvu. Omukyala oyo yali mwenzi. Omukyala yesanga aliwo ekyoye kyamwambala. Omukyala nga tasula n'abaami yeresaatu ku lw'amaanyi ge nga tasobola kwetaasa, ng'ayina leero n'enkya n'afuna omulala ng'abeera n'abaami abakyusa nga ngoye. Alina ekisibu ne tamanyi bwakivaamu. Alina obwenzi bwamwambala naye okugjako obukola obukozi ne talina muntu abumugyamu. Abantu abo bonna bafuuse nti bali bise. Omukyala tuma n'omuze gw'obwenzi. Bw'ayagala ono bw'ayagala oli, bw'ayagala ono namuweza enviiri, ono namuweza saloni, oli namuweza engato, ne gufuuka omuze. Ne tewali muntu akimugyamu. Baliddawa beekolera bugagga. Beekolera buki? Yesu n'avaayo n'ajja n'amanya nti waliwo omukazi ono yeetaaga okwonyezebwa. N'avaayo evangelism kwolwo yagikola ku luzzi. N'agenda ku luzzi asanga omukazi ali eyo. Esitole tugimanyi ngibawadde, ndasomako enyiriri just 3 zokka. Sitole eyiyo nyiriri ziizo mujja gisoma mu buwanvu bwayo. Sitole si mpya nnyo. Omukyala ali ku luzzi, emboozi etandikira awo. Emboozi n'efuuka emboozi. Yesu akimanyi ekyamuleese. Omukyala ono yeetaaga obuyambi. Yesu akimanyi ekyamuleese. Omukyala ono we simufiisa kadde ayinza okufuna obuzibu mu nsonga eno. Yesu n'amugera ng'ali ku luzzi. N'amubulira enjiri, enjiri neva ku mazzi, enjiri neva ku mazzi, enjiri negenda ng'enoga, enjiri negenda ng'esimbibwa, ogenda okukakana. N'amugamba nti mpa ku mazzi, emboozi tugimanyi eri mu Bayibuli awo gye bigenda okukira. Yesu amala amubulira enjiri nti nze ge mazzi ag'obulamu. Anywa ku nze taliddamu kufuna nnyonta. Enjiri etandise. Bannange enjiri n'etandikira awo. Bana ebyava akabozi ne kafuuka akabozi. Omukazi ne yeerabira n'ebyamulese ku luzzi n'adda mu kunyumya. Enjiri ng'ekutta akati. Bana ababulizi b'enjiri mubakubireko mu ngalo. Mubakubireko mu ngalo mu linnya erya Yesu. Enjiri n'etandikira awo. Enjiri bw'etandikira awo bigenda okuggwera gye biggwera. Yesu amugamba nti pitira omwami wo. Omukyala n'agamba nti omwami. Yesu n'amugamba mpitira omwami wo. Ebigenda okugwa nga mbulidde n'ekyama nti ki ekituufu kiri nti toyina mwami. Naye olina bameka? Bataano. Abooluganda, omukazi emboozi egenda okuvaawo enjiri bagimubuulidde. Omukazi nga takiwulirangako, tafunanga mubulizi wa njiri amubulira bigambo bino, tafunanga mubulizi bwa njiri amufiisiza kadde. Abantu kika kyekito bangi tebafunanga mukisa ogwo. Amala ogimu buli omukazi asanyuka. Katumeyo nyiri 3 zokka. Sitole gya Yesu nejja gimalayo. Tusome tuli mu Yokaana 4 tugende ku 29 n'asatu. 29 n'asatu. Mujje mulabe. N'agamba mujje mulabe. Atandise okubuulira abantu bonna nti mujje mulabe omusajja. Kati omukazi amanga ago n'amafuta ag'okubuulira enjiri naye gamwambadde. Atandise okubayitayo naye evangelism agitandikidde awo. Agambye mujje mwenna, bannange mujje, abeeyo muliridde wa. Omukyala eyakalokoka yatandikira mu kubuulira njiri. Sooka osome owulire. Mujje mulabe omuntu aŋŋambye bye nakolanga byonna. Ayinza okuba nga ye Kristo. Atandise okuwulira enjiri. Ayinza okuba nga ye Kristo, bannange mujje. Ayinza okuba nga ye Yesu. Bana omukyala omwenzi tagenda nga nako mu Bible school, tagenda nkona mu Bible study, ye atandikidde ku njiri. Bava mu kibuga ne bajja gy'ali. Bava mu kibuga. Abooluganda, abantu nkuyanja
omukazi ababulidde enjiri mu ddakiika 2, omukazi atasoma school of prayer, omukazi atasoma bible study, omukazi eyakalokoka buddakiika awo atandise okuwulira enjiri ereeta abangi eri kristo. Omulokole eyalokoka emyaka giijo bakugamba basimba emabega abaalokoka, oyinza obutaaga kutunula mabega. Kati Katonda atandise kukozesa bamalaaya okubuulira enjiri abanigibulidde abatalina budde bwayo. Kati abulidde enjiri ayisa abantu, mujje muve yonna gye muli, mujje mulabe omusajja baawo bonna ne baba mu kibuga. Baibu ezimu zigamba ne baba mu city, emu egamba ne baba mu tawuni, mu kibuga. Bonna bajja ali Yesu. Ani abakoowoola? Ani abayita? Mukyala mwenzi, mukyala omukaba, eggulo eyabadde mu bwenzi ekiro nga n'enjiri bwe bagimubulya waliwo omwami gwalese mu nnyumba agenze mu kibina mazzi anaabiko. Enjiri emutomerera awo teyadda na waka, n'asutukiramu n'agenda n'ayita abantu ne bajja eri Yesu. Bameka b'oyita okujja eri Yesu? Bameka b'oleeta? Eyo challenge nene nnyo ffenna gye tuli. Bannange, okuwangula emyoyo kya muwendo nnyo okusinga ebintu bye tulabako mu buliwo. Kya muwendo nnyo n'okusinga ebintu bye tulabako mu buliwo. Okuwangula emyoyo oba omuwendo oguli ku mwoyo gusingira ddala ne ssente. Gusingira ddala ne ssente. Bannange, ssente nazo zirina ekkomo. Covid yakitulagako. Waliwo ssente eziyinza otuuka nazo ne zikujembera. Waliwo ssente bwe zituuka n'omusajja yazikola n'azikola ne zimujembera. Katonda agenda amugamba olunaku lwali tosulawo. Tosulawo. Mukama ffe yeebazibwe. Okuwangula omwoyo kukulu nnyo n'okusinga okusoma. Kino kankiddemu. Okuwangula emyoyo kikulu nnyo n'okusinga okusoma. Sigambye nti okusoma kubi, naye okuwangula emyoyo kusingira wala n'okusoma. Mukama ffe yeebazibwe. Nga buli wobeeraawo n'owulira nti wandiyagadde okwongerayongerako, buli kimu oyongereko, bannange nnina okuwangula emyoyo yongerako. Katonda zi degrees zaffe ne diploma zaffe ayinza obutazifunamu kubanga emabega wazo tewaliyo myoyo. Bagagga bangi abagenda mu geyeena. Lino ettaka lye tulaba lino wansi lirina abadiploma, abazi degree, abazi ki. Omwana juzi twamulya wali bazadde bali bagenda mutikira, yali amaze yali senior university, bagenda mutikira. Omwana n'alwala ddakiika n'abakutubako amaanyi ge, school fees, obudde. Yesu kyabagamba nti kinaabagasa ki okufuna ensi yonna ne mugiwangula ne mufiira emyoyo gyammwe. Omwoyo gwe gusinga. Oba oyongerako kusoma, yongerako ne ku magezi agabulira ku njiri agawangula emyoyo, okuyaayaana okwo okuleeta abantu mu Kristo. Ekyo nakyo kyongereko. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Kyo kikulu nnyo, basabe tukyongereko, tukitwale mu maaso. Kyekyayita Mukama ffe Yesu Kristo. Matayo 16, nsaba 16, 26. Matayo 16, 26. Kubanga omuntu omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe. Kinagasa ki? Genda maaso. Oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Tugende mu Bakolinso ekisooka 6:2. Kinagasa ki? Abooluganda, kinagasa ki? Kubanga mwagulibwa na muwendo. Wagulibwa. Brother, wagulibwa. Obooluganda, sister, wagulibwa.
wagulibwa gwe bakugula buguzi tewali wa bbeeyi ntono tewali wa bwereere wagulibwa waliwo eyagula waliwo eyateekamu omutango waliwo eyateekamu omuwanda omunene n'ogulibwa wali ogenda mu geyeena nange nali ngenda mu geyeena nammwe abalokose mubadde mugenda mu geyeena naye mwebale kuvaayo kubanga olw'enjiri waliwo eyasasula omutango waliwo eyagenda ku musalaba gwamumenya bamukuba omusaayi gwayiika yakaaba amaziga n'atuuka ekiseera n'agamba singa taata kisoboka kino ekikompe wandikinzigyeko naye agenda okutunga bwati nga gwogenda mu geyeena nange ngenda mu geyeena fena nga tugenda mu geyeena tulinga ng'enku tugenda mu geyeena n'awaayo omutango n'agamba nja kufa teyagaana naye yawaayo lulwo waliyo olimba nogamba ku lwange teyakikola ku lulwe yakikola ku lulwo nange mukama waffe ebazibwe yakikola ku lulwo nange n'awaayo omutango gw'osobole okubeera nga mugeyeena ogiwona era mwenna abalokose mukama kibabalize mwegeyeena mwagiwonye dda ge mazima mwagiwonye dda Sana aliye kalakasa ninga mumwaji wonye kama febazibwe Barumi 8:32 Barumi 8:32 Barumi 8:32 Twebaza mukama olw'okuba yagana oluganda togaananga bulira enjiri era tobeerayo n'obulyango oli satisfied ng'olina diploma oba digire taliiko myoyo ekyo tokikkiriza mu bulamu bwo tokikkiriza nandibanga sirina digire sirina diploma teri nakyo kye bagenda kumbuuza ku ebyo mu ggulu bagenda kumbuuza myoyo bagenda kumbuuza kiki kye nawangula eri kristo tuleme nnyo okutununya standardi z'ensi tulowooze nti ffe tuli bansi yesu agamba mulonde eby'omuwendo bitali bya muwendo bayibega nti buli kimu kirungi ate si buli kimu kya mugaso oyinza okubako byofuna nga birungi naye bitimiza kuba bya mugaso ng'emabega be tewali myoyo Barumi tukifulumi egambye etya ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talitugabira bintu byonna wamu naye talitugabira bintu byonna wamu naye kiraba Bagalatiya 1 n'olunyiri lwakuna teyagaana n'ebirala byonna asobola obituwa n'oba bulwadde asobola obuwonya maama yesu awonya yesu alokola abasawo kye batasobola yesu akisobola tetumuwaana buwaanyi wabula twogera ku katonda gwe tulabye ng'akola tulatunya katonda gwe tulabye n'obujulizi nga tubulabye katonda asumulula katonda asobola okujja ku byekika n'akulokola ku mizimu gy'ekika emizimu gy'obwavu endwadde ezitakoma ng'ebintu bikugobera bugoberezi biyita mu musaayi katonda gwe twakkiriza eyawaayo obulamu bwe bwonna n'atagaana n'ebyo abisobola kama ffe basibe Galatiya 1:4 Galatiya 1 olunyiriro lwokuna eyawaayo olw'ebibi byaffe eyeewaayo olw'ebibi byaffe alyoke atujje mu mirembe gino egiriwo emirembe gino emibi nga bwe yayagala katonda era kitaffe nga bwe yayagala atujjeyo wavaayo yamba abalala baveeyo wawona geyeena n'ogiwonya abalala Mukama ffe ebazibwe ninganga amaliriza naye ate ninganga atandika Isaaya 5:3 olunyiri lwa 11 njagala owulize olunyiri luno endala zonna woba toziwulidde luno oluwulire Isaaya 5:3 olunyiriri olwa 11 bw'ati bw'ayogera Mukama aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa lindako katonda alibeera mu ggulu n'amaaso ge
n'alaba ebivudde mu kulumwa kwe, n'alaba ebivudde mu musaayi gwe yayiwa, n'alaba ebivudde mu migga egyamukuba, n'alaba abakyala bano abatudde mu kkanisa abazze ku lw'omulimu ogwe yayitamu ogw'obulumi. Aliraba abantu abo nga bazze mu kkanisa nga bamama muzze mwabalokose n'abalaba akyali ebweru. Yesu atuula mu ggulu n'atuula bw'ati n'alaba ebivudde mu kyamuleeta, ebivudde mu mulimu gwe yakola, ebivudde mu kukubibwa kwe. Aliraba ebivudde mu kubonaabona kwe okw'omusaalaba. Aliraba buli lunaku abeera mu ggulu alaba, buli lunaku abeera mu ggulu atunula. Naye bw'atunula bw'ati ng'olunaku lwaleero n'abalaba nga muzze mu kanisa, n'abalaba nga muwadde Yesu Kristo obulamu bwammwe, bw'aliraba ekivudde mu bulumi bwe alikola atya? Era biri mumala. Biri mumala. Gamba muno biri mumala. Kimuŋŋambeko ng'okitegeeza nti biri mumala. Okitegedde Katonda kyayagala awulire nga ali satisfied. Kikyo kyokka. Oleeta myoyo. Buli w'oleeta omwoyo mu kkanisa, buli w'olokoka nga bwe walokoka, Katonda atula mu ggulu n'aŋŋamba ekyo kimmala. Aba alina kyayagala naye tewali n'omu akimuwa. Awulira waliwo ennyonta mu kifo, waliwo ekituli ekiri awo. Naye bw'obuulira enjiri, bwe weewaayo n'obuulira enjiri, n'abo b'okola nabo n'obagamba Yesu akwagala, Yesu alokola. Oba oli studenti n'ogamba banno Yesu alokola awonya. Oba oli mu takisi, buli mwaganya gwonna gw'ofuna, buli w'obuulira enjiri abantu ne balokoka. Yesu atula mu ggulu n'agamba ekyo kimala. Awummula. Bangi tulemeseza Yesu okuwummula. Awummudde. Ekimuwummuza kwe kuwangula myoyo, ekimuwummuza kwe kulokoka, ekimuwummuza kulaba bangi nga bajja mu bwakabaka. Buli bwe bajja bw'aliraba n'agenda tuna mu field nga talina gwalengerayo, n'agamba ntumaani, n'agamba banategeera batya nga teri abagambye. So ate abagendayo ne babajereka tebalina byakukola. Kakati abalina ebyokukola enjiri bagibuulira ddi era emyoyo bagiwangula ddi? Abooluganda tubeere serious mu bintu bya Katonda. Tubeere very serious mu bintu bya Katonda. Tubeere very serious mu bintu bya Katonda. Ebintu bya Katonda si byakuzanyiramu, si byakukola nga bwe twagala. Tulina okukola okwagala kwa Katonda. Yesu atuuka kiseera ng'okufa kukalubye n'agamba Mukama oba tekisoboka leka okwagala kukukolebwe. Okwagala kwa Katonda okukola ddi? Okwagala kwa Katonda okukola ddi? Bwe tuba tusimbye layini wano buli mutima gamba abaalokoka nga bayisemu gwe basimbe emabegawo. Oli mumativu okutunula emabega. Oli mumativu okutunula emabega. Ku byonna bye tuyina Katonda bye yatuyitira okukola si bibi, naye okwagala kwe tukukoze somoza kunene. Omwana ye kyeyayitamu tekyali kyamu, yayita mu bulumi, tetulina buzanyisa wabula kubutwala very very serious. Kama ffe basibwe nja kusaba tubuuke tugende mu Marko 5 olunyiriri olusooka nawunzikira wano. Marko 5 olunyiriri olusooka. Mark chapter 5 and verse number 1. Amina. Mukama ffe basibwe. Omusajja wuuyo story tetugenda gisoma ngenda gyogera bogezi ogenda genda ogisome. Omusajja wuuyo mu Marko 5 olunyiriri olusooka. Omusajja ono tumumanyi. Omusajja yali yajjogebwa Sitaani. Omusajja emizimu gyali gyamuwasa, emizimu gyali gyamuwamba. Ng'omusajja ali eyo ali mu nsiko. Embeera ya Bayibuli omusajja ono gye yalimu egina mu maaso n'eginnyonnyola. Ekisooka kya byonna yabeeranga bwereere, teyayambalanga ngoye. Emizimu gyo gyali gyamugaana okwambala engoye, nga buli wabeera abeera buteeru. Emizimu gyamuggyako rights z'okwambala engoye ng'abeera mukunya mu nsiko eyo, gy'abeera bwereere nga bwe bwafuuka obulamu bwe. Emizimu gyamugana okwambala engoye. Ekyokubiri kya byonna Bayibuli etulaga nti yabeeranga mu ntaana. Oyo yasulanga n'abafu nga binganga gira bagamba semberayo nange neebakeko wano. Obulamu bwe bwonna bwonna bwalinga mu ntaana, yeebakanga mu mirambo, yeebakanga n'abafu, ge gaali amaka ge.
omwana wa katonda eyatondebwa mu image ya katonda wuuyo asula mu ntaana asula na myoyo gy'abafu tayambala ngoye atambula bute embeera gyalimu nga yali nsibo ekyokusatu bayibuli egamba nti bagezangako omusiba enjegere naye n'azikutula ne baleeta buli lujegere luna lolooza nti lwamaanyi n'alukutula baatuuka n'ekiseera ne bateekawo n'akapande ng'eyo wali omwami eyo tosalayo oza waki yesu yayita ku lyato nga tebakkirizayo bantu. He was so violent. He was so violent. Yali nga mukambwe nnyo nga tokisalikako nga solo kutusako obulabe ng'oyo waatyo yeeteka kuteeka ku njegere ne bamusiba era musajja bamusiba ng'enjegere bayibuli egamba n'azikutula. Yalina amaanyi g'emizimu nga teri lujegere lwalabamu n'azikutula. Bayibuli egenda maaso n'eyongera otuwa omusajja ono embeera gye yalimu. Bayibuli egamba nti yakaabanga ekiro n'emisana mu nsozi n'awoloma n'ekyalo kimanyi nti oyo yakaaba n'awoloma misana n'ekiro ali muntu yakaaba teri ayamba teri asalayo. Ababulizi b'enjiri eyo baali beewalayo tebagendayo. Omusajja ng'anoonya kimu anoonya ababulizi b'enjiri okukyamako eyo anoonya ababulizi b'enjiri abategera Yesu Kristo anoonya abo Yesu Kristo be yawa amaanyi n'obuyinza. Emizimu negyoka giwamba oli kimukola bwe kyekyagala. Enjegere n'azikutula emisana n'ekiro akaaba ali mu nsiko akaaba. Teyakoma ku Bayibuli egamba nti ng'akwata n'amayinja ne yeesalaasala nga buli kiseera yenna aliko musaayi buli sadaka yazeewanga amafu buli sadaka musaayi buli sadaka musaayi. Ali mu mbeera teri agendayo. Ali mu mbeera teri afaayo. N'agamba abayigiriza be tugende leero enjiri tugibulire eno. N'agamba abaevangelisi mujje leero tuyingire mu lyato enjiri tugibulira gindi. Baabo bayingidde mu lyato bagenze bamusanga omusajja embeera gyali mutetegerekeka. Bamubuulira enjiri. Yesu amugobako emizimu nga bwetumanyi kitole akisindika mu mbizi. Omusajja asumululwa bamwambaza engoye alabikako ng'omuntu. Tukubira abulizi b'enjiri ab'ebiseera ebyo mu ngalo. Nga mmaliriza obubaka bwange njagala nkutegeeza abantu abalinga ng'ekika kino bangi. Bali eyo gye weewamye okugenda. Bali eyo gwe gy'olowooza nti abagendayo be batalina byakukola. Bali eyo sitaani yabasibaasiba dda. Bali eyo bali mu bizibu ebitagambika. Bali eyo embeera ebayinze naye eyandibadde agenda obasumulula talina budde bugendayo. Oluganda fumiitikiza mu mutima gwo otegeere nti ekyokuwulira enjiri si kyabamu kyaffe ffenna. Ng'ozibiriza amaaso go njagala ofumiitikize ku bulungi bwa Katonda. Fumiitikiza ku bulungi bwa Katonda. Wa keyboard ajema nko keyboard naye dakika ntono nnyo tugenda kuzisabira mu linnya erya Yesu. Weebale Omwoyo Mutukuvu. Weebale Omwoyo Mutukuvu. Nja kusaba kwaya ejjeko katono tuyimbe korasi oluyimba olwo ku lwange yafuuka saddaaka. Oluganda nga tusuuza mu luyimba luno oyinza okuba olina ky'oyitamu. Oyinza okuba ng'olina embeera gy'oyitamu. Naye ono Yesu yateeka omuwendo omunene talina kimulema. Bulwadde bw'oyitamu mbeera ki gy'oyitamu biki ebikujogedde ebbanga eddene. Bwetunulemu tunule mulabe kye kikujooga. Kiki ekikususa teweebase? Kiki ekikukaabya amaziga? Kiki ky'owulira n'owulira ng'ensi eringa ng'etuuse ng'owulira ekutamye? Awo wennyini w'oli n'omusajja oli we yali Yesu we yamusisinkanira. Leka ekigambo kyaliyo kikusisinkane mu mbeera eyo. Katonda gwe tukirizibwa guno n'ensi. Katonda alokola awonya. Agenda kuwonya mu linnya erya Yesu.
Katonda lokolawo nnyo agenda kusumulula, agenda kugobako emizimu gy'ekika gyonna gikulondoola, oba gyabaavu oba mizimu giryawo gyakika nagijja gikulondoola. Waliwo abatatuuka mu myaka gimu ne bakutuka ne bafa. Ebintu by'oyitamu otunula emabega gy'ova bonna bye bayitamu. Oli awo obonaabona, oli awo okaaba, ekimala kimala. Ekyaleta Yesu bw'oba omulamu, Bayibuli agamba nti n'awaayo ffe tuba abalamu. Tosobola kusigala na ndwadde gy'olina, tosobola kusigala mu mbeera gy'olimu, tosobola kusigala na kizibu ekyo. Kyampa eri Yesu agamba mujje mwenna abakooye n'amabazitoolera nange n'abawummuza. Oli awo okooye, olina ky'oyitamu, embeera ekuyinza amaanyi, ku lulwo teyagaana. Bw'aba yawaayo obulamu, obwo bulwadde kye ki? Eyo embeera kye ki? Ye ng'ogigulumiza nnyo okusinga Katonda eggulu n'ensi. Katonda ali waggulu, tewali kimulema. Tuyimire ku magulu gaffe nga batusinze oluyimba olwo, tandika ofumiitikiriza Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'ekisa alokolera awonya, agenda kusumulula. Ku lwange bafuuke ekikolimo, n'ofa ensonyi ezitaga wafuuka sadaka Kiyinga ng'okitegeeza mulimu amaanyi agawonya. Guno nsaba okyuse ku lwange bafuuke ekikolimo, n'ofa ensonyi ezitagambika, wafuuka sadaka obulamu buno ku lwange yafuuka ekikomo.